Mwasuze mutya bamikwano, kansubire mwasuze bulungi, musiibye mutya, kansubire muli bulungi bamikwano. Mukama yeebale abakuumye, mbaniriza ku channel yange, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo obuwagizi bwammwe bamikwano, nsiimira ddala. Bannange, omupya bw'oba oli mupya, subscribinga, likinga, commentinga, osharinge. Wano tubeerawo ne bannaffe ababa n'ebizibu byabwe nga baagala okuba ku magezi gaffe. Bambi bw'oba olina amagezi gamutere mu comment section galekeewo asobole okubeera ng'agasangawo n'afuna okuyambibwa. Mba ntuuse ne munnaffe ow'olunaku olw'olwaleero agamba najja ku kyeyo okukola naye bwe natuuka eno ne nkola ne mbeerawo ne nfuna omwagalwa ku social media. Bwe nafuna omwagalwa ku social media yanjagala nnyo era namwagala nnyo, nampeereza ebifaananyi nga nange bwe muweereza ebifaananyi. Bannange bamikwano, twatuuka ekiseera n'agenda ne mugamba agendeko ewaffe alabe ku baana bange, naye nga buli wenkimugamba aŋŋamba nja kugenda naye nga tagendayo. Nga bw'omanyi mu mukwano bingi ebibaamu, era nga bw'omanyi mu mukwano bingi bye mugabana. Nagabana n'omuntu ono ebintu bingi nnyo. Bannange, nali simanyi nti oba kirireeta obuzibu, naye mu mukwano omungi yandaga nga buli kimu kyakola nga ndaba kigenda mu maaso. Nensalawo sente zange nzikwate nzisindikire nga ye angulire poloti anzimbire buli kimu. Naye omusajja bwe namala omuweereza yabigula era weebiri, yampeereza buli kimu, endagaano na buli kimu. Naye omusajja nagenda omutuukako bannange ng'omusajja mulema, omusajja ng'asitalagika mu bantu, tosobola kutambula naye, omusajja talina magulu. Omusajja yampeerezanga ebifaananyi nga mpeereza bya waggulu byokka, nga tampeerezangako kifaananyi kiramba. Nagenda omutuukako nga amagulu malema era bavuga buvuzi mu kagaali ne batwala n'akola buli kimu ky'ayagala. Y'alina buli kyange, y'alina buli kimu. Endagaano yazikola nga ziri mu mannya ge nange sirina ngeri gye mbimuggyako, ye n'abimuggyako ne wali we yagula bamanyiye. Kati bamikwano binsobedde, simanyi kyakukola. Omusajja ab'ewaffe baŋŋamba tolina gy'omutwala. Kubanga nagenze ne mbannyonnyola nga nzizeeyo, ne mbannyonnyola buli kimu nga bwe nasanze omusajja. Bannange bamikwano, omusajja byansobedde, simanyi kyakutandika, simanyi kyakukomerako. Mumpe ku magezi, nsaba ku magezi gammwe. Ebintu byange bigenda kufa bwereere, kubanga ye yangambye oba toyagala kubeera nange ebintu byerabire. Bw'oba owuli oyagala ebintu byo, jangu tubeere ffenna, onfumbire onzaalire n'abaana. Naye bannange sikisobola, oli omusajja tabeereka naye, tosobola nakutambula naye, tosobola nakubeera nti kikati mutwala ntya mu bazadde bange nti y'ono. Bannange nsobeddwa, sente zigenda kunfa, sente zange zenkoleredde ebbanga lyonna, myaka 4, zonna zigenda kunfiira bwereere nga sirina kyenzifunyeemu. Kubanga omusajja sisobola beera naye, ate naye yagambye endagaano tazimpa nga tetuli ffenna, ate era ekituufu ziri mu mannya gange. Naye ngezezzaako nengendako mu b'amateeka naye baŋŋambye nti wamugamba gula bintu, ebintu yabigula weebiri, mubadde mweyagala, takulimbye, kati ate omugamba ki? Yagala musajjawo. Bannange binsobedde, bamikwano mumpe ku magezi, sente nzireke zinfe oba ngende nfumbira omusajja. Naye mu butuufu olwamutunuddeko n'omutima ne gufa ne laavu sikyagiyina, sirina laavu gy'ali. Mumpe ku magezi bamikwano, nsaba ku magezi gammwe, nsaba ku buyambi bwammwe. Nasanyuka nnyo nga munnyambye, naye omusajja ono mulowooza nkoze ntya okumuggyako ebintu byange?
bambi mumuteekerawo amagezi mu comment section, ajja kuba asanyuka nnyo ng'agasanzeewo, ajja kuba nga yeebaza. Mumuyambe bambi, munaasonyiwa leero njogedde mpola mpola, bali wano mu kiyungu we batudde, saagala bampulire ate nga nange nkolera wano wabweru. Bamikwano, woba oli mupya subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, tuweze family. Bannange bamikwano, mwebale nnyo, mwebalire ddala, baagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.